nopunjaji kubanjiteke kutaka kati bwe mbache mwagala. I can end it seriously. Omuvubuka ono agenda kugwa eddalu. Era bw'aba abeera kumpi n'abaana temuba musembereza. Ekyo nkibabuulidde. Anzijukizza akagero ka Bobi Wine. Bobi Wine yagenda n'akyalira ku balalu ebutabika. Omulalu omu n'amulengera. Bwe yamulengera n'amugamba ye gwe ninga akumanyi gwani. Kono munnange yenze Bobi Wine. Omulalu yaseka. N'amugamba weeyita Bobi Wine ojja kukakkana gwe kati gw'oli mupya. Nze nagenda okujja wano nga neeyita Obama sakkakana. Kati omuntu eyasembayo okwerogoza oli ono muvubuka Dini Lubowa Sava bye yeerogoza yali Museveni. Eyo gurupu ya Kyagulanyi yonna nja kugimalawo. Ngenda okuddamu muwulira what if Bobi Wine comes ng'aloota gwe tetugenda nakumalirako budde mbu tukusabule. Gw'ogenda kutusesa ogenda tukolera nga bakazanyiikirizi. Ekyo nkikubuulira. Ukitegedde gwe toyinza na kutunyiiza wadde naaka. Era babadde bakuddamu babadde tebannakitegeera nti ogenda ogw'eddalu. Kati ligenda lirinnya. Stage eguddemu abantu bangi baluumiziddwa abamu babuuseewo n'ebisago. Essaawa gye zivuddeko nazze nenteeka wano posti etegeeza omukolo ogumu ogwabadde gutegekeddwa Hoima ku Boma Grounds. Omukolo guno abakessi baffe babadde bamaze otubagulizaako nga batutegeeza nga we updatinze waliwo ebicupuli bya kaadi eza National Unity Platform ezagabiddwa abavubuka ezaweereddwa abavubuka abawerako okusobola okujja mu lukuŋŋaana luno okuziwaayo balage nti bavudde mu kibiina ekya National Unity Platform ne beegatta ku PLU ekya General Muhoozi. Katonda w'abanaku tasamirirwa. Bugenzo okutuuka nga emikolo gitandise okugenda mu maaso nga n'abantu ab'omuswaba batudde n'abantu ab'omuswaba nga batudde ekiyigudde siteegi okuva eri ewatabadde enkuba wadde embuyaga n'egwamu. Abantu abasinga badduse n'ebisago. Omukolo guno gwabadde gutegekeddwa Boma ku kisaawe ky'Ebbooma Hoima okwebaza Muhoozi nti okufuna obuweereza oba okufuna obuduumizi bw'oku ntikko. Omukolo guno gwe baagutegekedde tabaddeeyo Muhoozi yennyini naye nga kojjaawe Toyota yabadde abirimu ennyo era bamaliriza ng'omukolo ebintu ebisinga bikyankalanye nga ne beya VIP abamu abali ku sayidi yabyo okwerinda bagenze banyiga bisago. Twategeddeko nti mu National Unity Platform sayidi eye Hoima abantu baayo batutegeezezza nti waliwo abazze batambuza kaadi ezo nga ziriko National Unity Platform naye nga serial number ezaffe oba egyali badde nga backcode ate njawufu nnyo era nga kaadi ezo zitambuzibwa ate nga bo bazibaguza na siringi 15,000 ate nga ne ssente ezo era be bazibawa nga babategeezezza nti bwe mujja ne muteekayo kaadi ezo mulage nti twasasudde na 15,000 ate nga bulijjo ekibiina kitugamba siringi 1,000. Ekintu ekiviiriddeko banna Hoima okubeera nga batandise okwebuuza ki ekigenda mu maaso na biki ebigendererwa mu mbeera eno. Mu kwemulugunya okungi Katonda waleetedde ekikangabwa nga kino ettenti n'egwamu nga bwe mugiraba. Stage n'egwamu yonna ku ttaka
nkugambye abantu abasinga balumiziddwa. Abantu bwe babadde basitaginze nga babawadde ssente bagule ekaadi eza National Unity Platform. Kyokka nga ne kaadi ezo ncupuli. Bwe balabye bino nga bituuseewo, buli omu abunyemi wabo nga n'omugenyi gwe babadde babasuubiza nti bwajja ne mumala okwewaayo mugenda kufuna ssente ezisinga ku ssente ezo. Abantu baffe abamu betuwuliddeko, abamu bagambye katugende tuzirye naye ng'ow'okuwagira tumumanyi ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tokola ensobi, totawaana okulya ssente z'abasajja abo bagenda kukulondoola. Ziri ssente z'abo abasajja tozirya n'osigala kyekimu. Bw'otawunga owutta, bw'otawutta ogw'eddalu n'ofuuka nuusensi n'ofuuka ekyenyinyalwa, bakunoonya mpaka lw'osiraana. Mbuuliraako wano abantu babadde bagenda nga bwe mubalaba, era mu kutuukayo babadde bamuswabaswaba. Mbuuliraayo omuntu alidde ku ssente za Museveni oba alidde ku ssente za Muhoozi asigadde ekimu. Mbuuliraayo alidde ku ssente ya Museveni ng'alowooza anaagiriira ebbali asigadde ekimu. Tewaliiyo asigadde kimu. Bangi bagwa eddalu, bangi batuuka ne batunulamu ng'abatemi b'embizzi abayiyo mu kyalo, bangi bayingerera obutama, bangi obutama bubutandika obbasitukasituka, bangi batandika okwekweka mu zigaalubindi. Ssente ezo mbi nnyo, temugeza ne mulya ssente ezo. Wabula ate gye buvuddeko, ensaawa era gye zivuddeko emabegakaawo, omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Rubanda Prose Mbabaze yavuddeyo n'akkiriza okufuna ensimbi z'akasiimo, wabula n'ategeeza nti ensimbi zino yaziwa ebibiina by'abakyala mu kitundu ky'akiikirira. Mbabaze ategeezezza nti ensimbi obukadde 4 yazifuna, wabula n'aziwa abantu be baakiikirira. Bino yabyogeredde ku mukolo ogw'olunaku olw'abakyala olwabadde e Rubanda. Mujjukire emabegako wali General Museveni ng'ali wamu ne Speaker Anita Amongi yavaayo n'amutegeeza n'amugamba nti abali enguzi kale ekirungi bazirya naye ate tebaziriridde bweru wa ggwanga. Abantu bano abalidde ssente bajja kuzimba, tubalaba bazimba 5-star hotel, bakola ebintu bingi. Bwe muba no yali asisinkanye Kaliisoliiso Betty Olive Kamanya, oyo ye Kaliisoliiso, n'amugamba abantu bano banoonyerezeeko mpolampola kubanga ate bayinza okunyiiga ssente ne baziddusa ne baziteeka eri, naye bwe baba bazibbi ne baziteeka wano, ekyo kiba kikola amakulu. Mucyo nti yasapootinga ono omukyala Mbabazi y'omu ku bakomishona abateereddwako akazito okuzzaayo ssente zino miliyoni 4. Gye buvuddeko Mwami Mathias Mpuga Nsamba yatutegeeza oba yategeeza Uganda, bannayuganda nga bwe yali tannafuna ssente ezo era nga yaliredde okuzifuna, naye nga ssente ezo yali yazifuna dda mu mwaka gwa 2022, naye gye bwatuukira eno muteekako akazito His Excellency n'ekibiina ekya National Unity Platform kyamuteekako akazito okukakkana ng'ali mu kwewakana nti ssente ezo tazifunanga. Omukolo guno ogubadde e Rubanda, Mbabazi agambye nti yali waddembe okukozesa ssente zino mu bintu yali waddembe okukozesa ssente zo mu bintu bye nga tewali amukuba ku mukono, wabula yasalawo ziwa abantu kuba ba mugaso nnyo gyali. Mbabazi bwe yabadde ayogera ku mukolo gwabadde ku kisaawe kyekakyerere mu ggombolola y'ebufundi. Oyo ye mukyala abamu ku babba ssente ziri 1.7 billion. Weeyongere okwekuumira ku Mapu Media TV. Ndi Charles Mpanga, Mapu Kabwejumbira, oba muyite Mapu Media. Akumata kumira mpeera, tujja kuba tubawa buli kintu kyonna.
tujja kujja tubabuusa ku buli kimu akuuma atakuumira mpera. Bye.